Ogenda kusima fruit mmeka? Oba ziweddeyo? Nze si wano weewa. Zeezo eh? Zeezo. Yesu atwala abato alibakulembera n'abatuusa ewuwe mu maka ge. Temuli kabi n'ennaku temuli tebituukayo. Yesu atwala abato alibakulembera n'abatuusa ewuwe mu maka ge. Ensi eno nnungi temuli kabi n'ennaku temuli tebituukayo. Yesu atwala abato alibakulembera n'abatuusa ewuwe mu maka ge. Yesu onogose onjigirize onumame kwange ewuwe mu maka ge. Abooluganda tulwaniriza mwenna mwebale nnyo okujja okwekera omwana waffe. Twagala okutwala akaseera kano okusaasira bazadde b'omwana ono. Mukama yaziseeko akaseera akatono ennyo, naye mu byonna Mukama asigala ye Mukama. Era mu byonna tugamba nti tusoma mu byawandiikibwa netugamba nti Mukama yanguyeeko omuwendo gw'abalonde be. Ndowooza ono y'omu ku balonde be alina ensonga lwaki amututte mangu. N'olwekyo emitima gyammwe gireme kwenyika, gireme kweraliikirira. Tumanyi nti onaze eri omutonzi tugume, naye ate era twongere okumusaba bulijjo ebirungi. Mukama tetuyinza mukiikira nsingo wabula tusigale nga tumwebaza bulijjo. Kale katusabe. Katonda waffe omulungi, nannyini kutegeera, gwe avaamu ebirungi byonna era akola nga bw'oyagala, tukwebaza olw'ekirabo ky'omwana ono Kibuuka lw'otuwadde. Ennaku z'amaze ku nsi mu maaso go nnyingi, kubanga emyaka 1000 lwe lunaku lumu mu maaso go. Osazeewo ensonga omwana ono omutwale mu mikono gyo, era tumukuwadde nga mulongoofu nga bwe wamukuwadde. Twagala okuteeka okusonyiwa mu mitima gyaffe eri abo abatukola obubi. Tetujja kulwanagana nabo wabula okubateeka mu mikono gyo Katonda, omanyi byonna ebikisibwa mu kyama. Byabaddewo byonna tubitadde mu maaso go eri omwana ono. Mukama kukuba nga kwe kusalawo okwo, tewali kye tuyinza kugaana. Tujja kusigala nga tukwebaza bwebaza. Kale tugenda kuddamu tuyimbe oluyimba olwo olutuleese nga tuteekayo omubiri gw'omwana waffe.
Yesu atwala abato alibakulembera n'abatuusa ewuwe mu maka ge ensi eno nnungi temuli kabi n'ennaku temuli tebituukayo Yesu atwala abato alibakulembera n'abatuusa ewuwe mu maka ge Yesu onongose bwize onunganye kwate Yesu atwala abato alibakulembera n'abatuusa ewuwe mu maka ge ensi eno nnungi temuli kabi n'ennaku temuli tebituukayo Yesu atwala abato alibakulembera n'abatuusa ewuwe mu maka ge olugendo olwo alutambula asabiri Yesu obutalemwa Yesu atwala abato alibakulembera n'abatuusa ewuwe mu maka ge twagala okwebaza bannaffe mwenna abatuuze b'okukitundu kuno okusingira ddala ne bannaffe abaana baffe bano gye babeera ne bonna ababaddewo enjega eno lwe yabaddewo singa nansi webale nnyo singa iva taata sula jjajja w'olujja mwebale nnyo byonna buli omu alina kyakoze olugambo terubadde olugendo lubadde lwangu mubitegedde bwe lyatambudde naye tusabe ate era tubeere bakkakkamu nga tumanyi nti Katonda ajja kukola byonna nga bibiteekeddwa okuba tweyanziza mwenna abayimiridde mu mbeera zonna Mukama abaddizo maama Lukiya weebale nnyo weebalire ddala okuva lwe wategedde ku nsonga zino ne byonna by'okoze kale bwe munaaba muddeyo tujja kusaba Mukama abakulembere mutuuke bulungi Mukama abayise mu makubo bulungi mwenna nga bwe mwazze bannaffe aba midiya nammwe tweyanziza byonna mwebale nnyo okubeera naffe okuyimirira naffe si byangu omulimu gwammwe muzibu naye tusiimidde ddala tetulina kye tuyinza kwongerako kusinga awo okuggyako mwena bakwasa Mukama Katonda abakulembera omulimu gwammwe ne mu byonna bye mukola kale kataata w'omuwunya omwana wange ono neyanzige Mukama abaddize ono nemukozeyejje taata Mukama akuwomesa sengawa nenebaza maama Kaliya nenebaza sisita wa wamu ne muko wange Akuramu
okuva omwana no weyatandika okulwala mpaka wembonyebonyeraye mwebale nnyo era baafukabira bantu ensegule neyanza neyanzege singa tenga tabaddemu sitaali badde nasiriika mutamani wange byonna byonna ebibaddewo mwebale nnyo mwebalire ddala mbebaza taata Fred mbebaza bannaye weebale nnyo weebalire ddala bane buli omu akoze butino ekyokuziika omwana mukama abawo omukisa Oh,